kyekyo mikwano gya Munnabusiro mu ggwanga lino erya South Africa. Balungi woleka ekkata si bw'olisanga naye nalese mbasuubiza obanga mbabagulizaako ng'oluggi lw'ebibo mikwano gyange wano mu ggwanga erya South Africa mwenna gye muwangaalira mu bitundu eby'enjawulo mu province ez'enjawulo KwaZulu Natal, Gauteng, abali mu Northern Cape, Western Cape, Eastern Cape, ebitundu bya Uganda bya South Africa byonna. Bannayuganda gye muli mbabuza akakawungeeza akalungi mikwano nabalekedde wano okubagulizaako kw'enjawulo era nabategeezezza nti enteekateeka ez'okulandiza olulimi lwa Ssaabasajja mu ggwanga lino erya South Africa nga tuluubirira n'okuwagirira okutongoza enkuluze y'olulimi Oluganda oba dictionary y'olulimi Oluganda mu maanyi wano mu ggwanga erya South Africa zongeddwamu amaanyi oluvannyuma lw'akawungezi ka leero okwegatibwako kampuni endala gaggadde eya Mubirich Company. Bassebo ne bannyabo, kampuni eno mugimanyi bulungi eweereza ssente e Uganda. Kale nno nze nja kubategeeza nakuta omumuli guno okuba mulisiza era mbagamba nti mu butuufu baweereza ssente e Uganda era ng'ozifunirawo cash mu butuufu mu budakiika 2 bwokka ssente zigenda e Uganda ate ozifunirawo. Osobola okukubira Chairman Mubiru ku 078 07 34 14 eri 078 073 44 oba 072793 Mubirich badira mu kikwatagana ne cash money. Kale tubaaniriza Mubirich Company tweyanza nnyo tweyanzege muzzukulu wa Gabunga essagala buwaya tukusanyukidde mu ddumbiizi ery'olulimi Oluganda kati lwebonga era nga kampuni zaffe zonna ezeewaddeyo okutembeeta ensonga eno okutaatira n'okubumbutayira olulimi lwa Ssaabasajja ku ggwanga kuno zeezo ngenda kuziba mulisiza kubanga ninge yakutwa omumuli okubeera nga ngoba ekibululu mu mbeera endo zonna nja kugenda nga nzibagamba mpola ayiisa obusera olw'okuba nti kati tewali nteekateeka ndala yonna wabula ekigenda mu maaso okubajjukizibwa nteekateeka ya kutongoza ekitabo Olulasangeye. Bassebo ne bannyabo mukimanyi bulungi nti olulimi ly'eggwanga twasobola okutuuka ku kkula lino olulimi ly'eggwanga okuwandiikira Buganda ekitabo okumalira ddala emyaka 4 beddu okusoomoozebwa kwo kubadde kungi ddala naye wakati mu nkumbaali awamu n'emiziziko oba amasingisiro ageegolodde tusobodde okutuuka ku buwanguzi ekitabo kyo kyafulumye era nga kati ekigenda mu maaso kwe kuteekateeka emikolo egy'okukitongoza mu maanyi ate nga kitongozeddwa wano mu ggwanga lya South Africa. Kino kiryogerwako omuzira gwe batendereza naye kino kijja kulwawo nga kijjukirwa kya byafaayo. Kampuni zaffe zonna nzeebaza bannange mwebale kwagala lulimi Luganda. Mukulu Mubiru Richard muzzukulu wa Gabunga essagala buwaya weebale nnyo weebayire ddala. Mukulu Nsamba Bazibwe Medi muzzukulu wa Nsamba e Buwanda munnange weebale nnyo weebayire ddala. Omukulu Nsubuga Macdon weebale nnyo weebayire ddala naawe oli muzzukulu wa Gabunga essagala buwaya naawe oli wammamba weebale nnyo. Omukulu Kakungulu Attade byekwaso ono muzzukulu wa Mukalo Ekambugu yeddira Njovu. Bannange ndowooza muwulira bannange bano baana bazzukulu bannambi baagala nnyo olulimi lwabwe mu ngeri nti bagambye omusomesa tetuyinza kumulekerera. Omusomesa amaze ebbanga ng'asomesa abantu ba Ssaabasajja ku ggwanga kuno kaakati katumubeererewo awo nno ne Nnaalongo owa Daru Investments maama nawe tukwebaza Nnaalongo owa Daru Events.